obulango mubukuba wabula BBS telefayina mukubya obulango nze omujozi gwange nagufuna dda mbeera nagwo buli wentambulira ndowooza mugulaba singa neno mu bantu muteekayo kamera ne mutulaba nga twagula emujozi ejjo wadde oyogera nanze mmanyi nze nkusoose nange nva kagula nawe maze n'ogufuna muguze munaale nyenze ku masengere n'embugula XL oba XXL ngula kanga XXL nze nina medium ate mbadde mmanyi ateeka kakoko akali beba nawe makazi n'omulu ene cupa era yayange ate nga gwobadde wala neyiyo era ya mululu cupa ero labe yange XXL eyange eri XL yange yabanene bwe tutuuka ku Sande toweekyusa ku maca ate nga lwaki none yange ate nyambala kakatono vayo abantu bagula emijoozi byebirangero buli kutiri nzolowooza leremi munagikedde 11 siva ku TV bahaba halo laba gwe bagenda kuba we bati halo abantu bagula ebijoozi nsanze layini kati waliwo badage agenda badage nze nguze ku masengere oba badage agenda mawokota ng'atinde box 2 ziti zonna nga zipakidde mu bijoozi naye kubanange zisimayina kuziweddeyo akalata kako niraba mpulirane yango muyite lero laba gwe nkyali kundi kalata mukusike yo bali kale tulirako wala kale munaye namwe mwebale byonna naye babekuba pikica nze nkugambye bagindetera kola nakusakola mirimu gyonna ekuba pikica mujebale kale nawe jebaleko kale egulo nazeeko wanumbula nga siwadde jo nakedde bukeezi ninalage nabadde mmanja neŋŋenda saabaddewo naku lwonna wansubiza sente mwenna mwatambudde ntuuseewo tewali yabaddewo mwansubiza sente omusajja kasitoma yabadde akanonye kasitoma yabadde akanonye naye gwakaka pulogulamu okalaba tata eyo pulogulamu yakalacha ku BBS telefayina sawa 5 mpaka 6 nze mba sina kyenkula nze mbibeera mu bakasitoma mbateerako bonna ne balaba akalacha okabateerako walinze ewange zentunda muno kasitoma yabadde akaagala nga sibalaba naye kati nkatwala ayagala kati kubanga sina gundi kugisumulula sina ki sina screwdriver wazinyweza ki okusumulula ki atulero TV eriwo mugisumula mugitwalawo ndako ekitegeeza ekirimbo kyakwatira ddala kirimbo ki era TV nagireeta ddi wagireetanga lumu omwezi di sikwasajja kumani nogireetera nonga mukyala wange TV ngikuwadde nese TV ndako getokimanyi nti nga lumu ogwokuna lunaku lwakulimba kulimba ki kati gwe tewakimanyako tewamulimbuludde ngate wakimulimbulula kati kamulimbulule okunimba kinzo sinabitegeera bye muli nga lugogwokuna ku mande tokimanyi nti lunaku lwakulimba ng'onimbye eki era nakulimba nti kugulire TV TV yono ya makanika tesobola kubeera eno TV njagala mugijjemu omuzannyo TV yange wagingulira n'oŋŋamba yange lwali lwa mande lwakulimba tolanga nagira saawa 4 ku makya ekirimbo kyakwata gira sumulula linako TV yono gwe naawe TV si yaffe nali nkulimba nekadi gireke eno TV yange sagala kumanyira mama nali nkulimba lwali lwakulimba TV si ya mwe TV ate siye ya customer omwami wange yandeetera TV ku mani nali nkulimba kyali kirimbo fuluzidde mukanye ne family mwenze TV y'abandi njitwala nenda ekinyumidde ekirimbo kyakwata mwe mumanye ebirimbo byammwe nze TV y'abandi mundaba era mukino mbadde gulaba otula n'onyumirwa ekirimbo kyakwata twala TV ya customer njagala nkikubuulire munnange
nze gwolaba ndi mukyala weeri manya mazira obwe mbadde ndudde nga tewali buzibu tujja kufuna sente tukole naye okufuna kativi omwami wange nangambandeka nawe nyinyonyola omusajja ekyamazima mujja kukwasa tivi y'omusajja eno tvc yabasajja tv nakulimba bulimbi tvc yoyo tanagula ku tv mama nedda nyabo leka nedda mama nyabo osanga